Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Micheal. Enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Jjinja yabadde wezezza milimitazi 14.6, Mbarara milimitazi 2.4, so nga ate yo mu Kabaale zaaweze milimita 1.5. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa, bitulaga empewo okuva mu ddungu ery'omu Sahara nga zeeyongedde amaanyi zisindika empewo enkalu okwolekera eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale, so nga ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okwokosa n'ekitundu ekyo eky'omu Kabaale. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti omusana gujja kwakira ddala. Ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so nga ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale okwokosa n'amasekkati g'eggwanga lyaffe, ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Yo mu Kabaale ebbugumu eryawaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Paris tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate mu Nairobi awamu ne Dubai tusuubira akasana okwememula, nga n'ebbugumu eryawaggulu mu Dubai lijja kutuuka ku degrees 28. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Nze Lubega Micheal.